Hachi kyegambye nti abantu abazanya gundi zino on behalf of the government bali so direct basaamu science. Like bakola ekintu n'omwana omuto kyasobola okusekerera. Emboozi y'emmundu singa tekyajja nnyo. Singa bye bimu ku bitakyayogerwa nako wano. Singa bayiyayo omanyi abafere bano abakubi b'amasimu bano bakolokolo bamanyi. Kolokolo. Era nze ebbanga lyonna mbagamba nnyo yiiya yakakodi yakapya. Kano koyiya ka bulijjo. Ya golodi muzungu yasudde golodi biki ebyo bikadde. Sindise sente ku simu yo. Sindise sente ku simu yo. Fine mulimu bakwatiramu naye target gyoyagala toso agifuna eyabasalawo. Hakati n'emboozi y'emmundu masasi singa tekyajja. Because eze mirundi mingi Bobi Wine je bamukwatiradeko mu Arua eze mundu teri amayinje zadda bokwata akirewo kiwanuka n'omutwala akirewo kivumbi nanya akirewo kivumbi n'omutwala omutwalide ku mboozi za mundu tewali olwoto bota kwata Bobi Wine n'ebyambalo by'amaji kisobola kugatta. Tubaniriza nnyo musibye mutya mwasuze mutya muje bale jona je mutusako engalo nze sesanga bate the great kula extra digest mugoba nsonga ebitambula mu ggwanga webiri tuline Dr. Kwefulukuta naye tugenda kutunulira ensonga ya dembe lya buntu Kwefulukuta osibye otya je baleko kale baba namwe muje baleko kale bitya tutambula bulungi happy new year. Happy New Year 2025. Twagulowoozangako emyaka 25 emabega. Nga tumanyi nti gulituuka. Nga tulowooza tegulituuka. Wala olowooza ki ndi we gulituukira nga ki? Obeera awo n'ogaawe gulituukira oba ndi banfaanana nti oba guli bagufaanana gutya. Oba ensi eriba etya. Naye tugwebaza Mukama nti tugwegasseeko. Emyaka gikyusa mannya but ebisinga bifaanagana oba okuzeemu obukuzi ne weeyongerayo ku budde bw'okakamala ku nsi then obudde obwo olina okubumeejalinga ne bubeera ku minzaani nga bugatta bulungi nnyo ne byokoze mu budde obwo because emyaka si numbers emyaka kyekyo ky'oba okoze byokoledde emyaka gye bakubalira ebisinga obukulu ebikola emyaka gyo waliwo abantu abakamala obudde bungi ku nsi naye nga bebakozeemu bitono so waliwo abakamalako obutono ate nga bebakozeemu bingi nga bye bingi Kwefu waliwo ebigenda maaso mu ggwanga tujja kutunuulira ensonga ya Muhyiddin Kakooza Sanya y'omu ku bannankyukakyuka bannakibiina kya NUP abakwatibwa emyaka egiyise n'atwalibwa ku alimanda abadde mu kkooti y'amagye akaseera akawera era we yabeera mu kkooti y'amagye nga byafuluma ne buli muntu agamba abantu nga Sanya betwetaaga abavayo ne boogera amazima n'ayimirira mu maaso ga munnamagye n'amugamba nti wansibira bwereere kino kitibwa ekitinze nwanirira ddembe lya buntu okuwagira Kyagulanyi si musango nze okuba ne gwe njagala si musango n'ebintu ebirala naye ensi gye yeeyongera olutambi lwakyuka Sanya n'agamba nti oyo Kyagulanyi mukozesa abantu mmo era yatukozesanga nga atufunirako sente atukoze kino sente ne zifuuka sente era n'alabwa nga akuba amavi mu kkooti yeegayirira omukulembeze wa kuno yeegayirira ab'amagye na buli muntu alina obuyinza ffe mutusonyiwe Kyagulanyi yatukozesa tewanayita mwezi gumu kitundu Sanya olutambi lwakyuse agamba nti munnange ffe baatusuubiza sente twogere nti Kyagulanyi yatukozesa mu kutusuubiza sente kati ne sente tebazituwadde baatusuubiza ensimbi enkalu baatusuubiza okuba obulungi n'ebigambo ebirala ekibuuzo kyennya okusooka okukubuuza Sanya omutunuulira ng'ali mentally okay and organized? Sanya is under political and financial duress. Is under working political and financial duress. Bogenda mu mateeka agafuga ebyesigamwako mu kkooti. Ebintu ebivudde mu muntu ali under duress tebikozesebwa.
era kooti nemala ekinoonyereza nekakasa wakkiriza oba weegaana under duress ebyo mu kooti tebikozesebwa era kyobulaba bifu kyobulaba n'abatera okukikola babikola ne bafuna byonna byabafunye mu muntu ne babikozesa nga bo naye tebasobola bireeta mu kooti kati Ssaanya ali under political duress nti omuntu yenna anyigira Ssaanya gwoba olina okwenyigira tomanyi how Uganda is operated and how is operating naye oba obadde ojja ogoberera okusaanya okukkiriza emisango tekyewuunyisa Ssaanya okwogera byayogera ku Bobi Wine kyali tekikwewuunyisa actually omuntu gwe twewuunya Olivia Lutaya yakola ekyewuunyisa ekyobuzira nti bwe yavaayo n'atayogera anything bad about Bobi Wine kati yakola amawulire Ssaanya teyakola mawulire kubanga yayogera abantu bali basuubira okwogera nti abadde mu kkomera emyaka 4 oba omusuubira emyaka egyo 4 otuuka n'otendewalirwa omuntu yenna waliwo embeera weetuuka abasiraamu banansonyiwa okukozesa ekizampa eno naye embizzi ekkirizibwa omusiraamu okkirizibwa okulya embizzi under a condition singa otuuka nga buli kimu kiweddewo nga buli kyoyinza okuluma kiweddewo nga kyekiriwo temukozesa byenjogedde mugenda mugamba nti basiraamu balya embizzi singa otuuka nga buli kimu kikoze eki nga tokyalina ggezi lyonna ate owulira ofa musiraamu muno bwakusanga naye alina kwegattako bwegasi ne mulya mbizzi yammwe otegedde kakati gwajja n'abavunaana kye bakola kikyamu but circumstances ezikyetoolodde ze zibakkirizisizza okukikola akati Ssaanya tukitwale nti okukkiriza emisango ne bannaabwe baali embizzi because waali tewali myaka 4 giba mingi naye ate mulimu abasobola okugamba nti nze ku ddiini gye nnina sijja kulya mbizzi kama mbaya ni mbaya oba kafa era naye fe abajja naye tetumusalira musango kwa yasigadde nga akkiririza mu Katonda nona agiridde naye tetukola ki tetumusalira musango thank you kakati abasigalayo tugamba kwe kukkiriza kwabwe tebazza misango egyo era tebajja kukkiriza paka last nona akkiriza era naye tetumusalira musango because tetumanyi kikyayitamu tetumanyi lwaki yakkiriza era byonna bye bayogera asima babanyonyola mukkirize biki byonna bituufu Ssaanya bw'avaayo under financial duress and political duress n'ayogerera Kyagulanyi byonna bye yayogera era byali bisuubirwa okitegedde byali bisuubirwa because Kyagulanyi ayogereddwa n'ebisingako awo essaawa zino abaali bagamba nti ssente zakozesa za basiyazi essaawa zino kati batambuza campaign nti ssente z'NRM zava masiyazi zivuge z'NRM ssente za Kyagulanyi enaku zino z'NRM na sale ndi oyo sale kati ate kati tweet eziriwo ne bye batambuza NRM money ssente to be specific Gashumba newunyisiza nnyo omanyi Frank Gashumba Frank Gashumba oyo yabeeranga ne basajja mivule ku kaboozi ku makya muganda wange nga bw'otabawulira gwoso nga boogera ennyenye ne zikungumuka bw'osumagira gw'ofiirwa akati waliwo omunnabyabufuzi omu yagamba yali oba omugenzi Hussein Kyanjo yagamba kyatajja kusonyiwa Museveni kuwangulako mitwe gy'abantu abategeera n'awangako emitwe nareyako ebibye nange negattako batajja musonyiwa olwekyo nti yakwata abasajja abo gamba nti n'abawangulako omutwe nagajeko nagussa wali nareyako byayagala nateekako gwa sipe n'abawa sipeeya naddira benzi nateekamu yingini ya platiz nga ya platiz ngene okungula ogiraba benzi kabisa
naye nga bwetandika okuddukogana ye Benzi kikaaki eno so kakati essaawa zino Bobi Wine oli sente zaali z'abasiyazi sente zaali z'abazungu sente zaali za bintu bingi kati zakyuse essaawa zino 100% zaali z'NRM bali sure ngati z'NRM luli abasiyazi yabavuwaza tebamuwadde 10 ate NRM yakimuwa luli Bobi Wine yabba akalulu ka Museveni ne Museveni najja nakikonfess leero buli wanupu bamuwa $2.25 akuuma akalulu ke NRM yamuwa $2.25 akuuma akalulu kyokka luli yakabba akati oyo spare siwe wakiseka bamugyawo oyo sikatwe medi spare we mitwe sikatwe medi abamugomula akamuloza buli kikolewe Uganda kibakifu oyo owebweru akati Sanya upon that background Bambi omusaasira kati gwe omuntu ategeera n'omulekaawo Bambi olabe ejiwa gye kimutuusa because ng'era banne bonna bazze boogera ebigambo ebyo oli gwe bayokya paasi mwesigwa Eric n'abalala bangi abazze nga boogera ebigambo nga babikyuse babize ne babize eri for survival both political and waliwo ababyogera for financial survival era n'obatunulira boti nayogera ekintu n'osirikira boti kati Sanya sente zebamusuubiza tebamuwa singa bamuwa teyalyogedde akati oyo ng'omunene Sanya yagaa nti babba akalulu ndiye yatikinga nga teyali mu kkomera nga tebantaamukkaawo akati Sanya gwamuwa obudde Sanya olina mulabanga a survivor anoonya obulamu butambula ekirungi munupu talinayo kifo nti ate kaanaakomawo nawulidde abagamba ayagala kudda eno atwale ebyameeri munupu is just another member ng'abalala bonna talina kaadi kyonna kyali ayinza okuba nga muwagizi okumukkiriza n'okutamukkiriza bisigalawo obulamu ne butambula so Sanya mumuleke Bambi anoonya butya bwayimirirawo asobole okuyita mu muyaga gw'ebyenfuna evola we bataamuwadde n'akomawo n'ayogera ebigambo bingi nnyo akwolwa ate babbalamu lwe bategedde nti omutwe tegukola naye luli omutwe gubadde gukola nzimunyuwanjaga luli bw'abadde ng'omudumo n'abawa defense atunuzze eri yabadde mutuufu nga mulamu nnyo gubadde gukola bituufu mutemumuwulira omusajja akonfessinze nti yatikinga obululu ne bamuwa platforms ku TV ezisalawo omutwe gubadde gukola now teyakyusiza omudumu n'agubatunuuliza kati waya so yembeera mwe tuli mwe tutambulira but tekiki kyenaga nti bwoba owagira bwoba oli olina point gy'owagira giwagire nga ggwe ab'enkyukakyuka towagira Kyagulanyi ekyo giwagira nkyukakyuka nti omuntu yenna ne bw'aba akyuse toggwamu maanyi osigala okyayimiridde ku nguudo embi amalwaliro amabi obutaba na mirimu education system embi obubbi unemployment byonna ebiringa ebyo byosigala byoyimiriddeko so towolereza muntu wolereza nkyukakyuka omuntu buli omu yajja mu nkyukakyuka alina kyayagalamu waliwo abagamba nti nze we bamala ne bakola eddwaliro lyewaffe nze nga enkyukakyuka ewedde waliwo abagamba nti we bamala ne bakola ekkubo lyewaffe nze nga enkyukakyuka ngimaze waliwo abagamba nti bamala ne bampayo nenfuna basale enkyukakyuka ngimaze waliwo abanyiigira Museveni simanya bali mu nsiko n'atabawa abantu baabwe n'atabawa nga Museveni bw'abakubira essimu n'amugamba gwate kiki n'agamba ffe abantu beewaffe taata waffe yalwana tolina kye watukolera n'abawe $20,000 ng'enkyukakyuka yeewedde waliwo abagamba nti ffe twagala yonna enkyukakyuka ey'omuggundu kakati buli omu ayina enkyukakyuka ye enkyukakyuka lugendo buli omu ayina w'alaga so oli waga nti nze nviiramu awo ng'osigala ogenda gy'obadde olina kulaga tutunuulira Minister Balaam ng'oggyeko okwogera bino naye agamba nti ekitawaanya abantu nga Ssaanya n'abalala abazze bavaayo nti bateebwa
nene bataweebwa budde kuba budaabuda nti kuba bibabeera bayiseemu biba bingi nti kakati waba tabudaabudiddwa oluusi omutwe gujja ne gukolaki ne zigatta nga bwe zivaako akati gwe ki ekyamukuleesa mawulire nga tonnamubudaabuda ngayagala asooka ayogere kimulina yalabanga essaawa eyo waya ziri ku ludda kakati omuntu abeera ddi ne waya nga teziriiko akava mu kkomera oba ng'amaze emyezi 3 ebweru w'ekkomera California akosa so balamu ne bannammwe mbadde nsaba ekintu kino mukyongeremukko ku science don't do the obvious balebe kwa direct temubeera nnyo direct don't do the obvious ne mukama wammwe ajja banyiigira kuba ye gwe mulabisa temukola bintu biri obvious mwongeremukko ku budyusi n'omuntu gwe mwagala okuwaawinga naye agambe sajja bataddemukko ku bwongo naye n'omubbi atateekamu ku bwongo najja buzinga muli awo mu ddiiro mulya mmere n'abagamba basi mujye baleko mbadde nzize kubba TV eyo mudde mu kisenga temwagala balum naye anyiiza mwetagamu omubbi n'ateekamukko ku bwongo n'ajja n'alingiza n'alaba muvuddewo kati mmwe okuva mwayingira eyo temulina nnyo science mukola de obvious okuwayiriza Kyagulanyi gwe mulimu omukulu mwe mulinga abagamba nti enkyukakyuka Kyagulanyi ne bwavaawo nothing will change. Ensonga ejja kusigalawo because abantu ebyayambusa Kyagulanyi okumutuusa waali bye byaleeta somo bye byabatwala mu nsiko bimala okubatwala mu nsiko ne bireeta Ssemwogerere ne bireeta Bassebagala ne bireeta ba Dr. Besigye ba Ingrid bye byaleese Kyagulanyi bye bimu so biba tebinnakyuka tewali kintu na kimu kye mugenda kugamba nti bassebo ne bannyabo tugenda kujjawo ba Bobi Wine abalala bajja kujja Bobi Wine omwana ne bwana batavudde wano mu central ajja kubaako gyava so the bottom line is tukulaba what kyekimerusa abantu bano what is the fertile ground that enables these guys to okubeera nga bameruka day in day out emisango ejja givunaanibwa abantu abazze bakwatibwa olw'ebyobufuzi tegyawukana nnyo ekyasibya ba Edi Mutwe bano Bianili n'abalala babavunaana okubasanga n'amasasi essasi we bagenda gye baga nti essasi mwaliterekanga wansubuga bajjayo essasi limu ebyambalo by'amagye emisango egimu bagibavunaana nga bagizza ng'olwedde bali mu custody naye bw'otunuulira Sanya yaga nti abasajja essimu ze bamukubira bamugamba wakkiriza wayina ki emmundu kakati twagala otutwale ewali emmundu emmundu ogifuna omaze kuva obujulizi babufuna ekisonyiwo kiweereddwayo kati ekyegambye nti abantu abazanya gundi zino on behalf of the government bali so direct tebasaamu science like bakola ekintu n'omwana omuto kyasobola okusekerera emboozi y'emmundu singa tekyajja nnyo singa bye bimu ku bitakyayogerwa nako wano singa bayiyayo omanyi abafere bano abakubi b'amasimu bano bakolokolo bamanyi era nze ebbanga lyonna mbagamba nnyo yiiyayo akakodi akapya kano koyiya ka bulijjo ya golodi muzungu yasudde golodi biki ebyo bikadde sindise sente ku simu yo fayini mulimu bye bakwatiramu naye target gyoyagala tosobola gifuna eyabasalawo kakati n'emboozi y'emmundu masasi singa tekyajja because ezze emirundi mingi Bobi Wine gye bamukwatirako mu Arua ez'emmundu teri amanyi gye zadda bw'okwata akireewo kiwanuka n'omutwala akireewo kivumbi nanyi akireewo kivumbi n'omutwala ng'omutwalidde ku mboozi za mmundu tewaliwo lwoto bw'otakwata Bobi Wine n'ebyambalo by'amagye tekisobola kugatta tosobola kukwata akireewo Bobi Wine asigale ebweru tekisoboka kubanga akireewo akolera Bobi kati ye bw'asigala ebweru omuntu ali agamba wano ntwate okwata kamiyo bagezaako kutema matabi bano baveeko kakati musajja atusaanya bw'omukwatira kati gundi ali mu kkomera Bobi Yanga balimu ebyo byambalo by'amagye ebifaananyirizaako ebyamagye Kenzo yabadde aperforminga kweyo ki nkwakyo ebyo ebya Empere Festival yadde ayambadde ki
combat full combat. So kakati ebyo byali badde sawa zino bimu ku bintu kati nga mwayiyayo dda akakodyo kosobola osibiramu omuntu ne bagamba ebyaddala gundi bamutute ku luno bayongeddemu amaanyi ne buli gwe bakwata bamusanze n'essasi mu nnyumba. Essasi nga talina na mundu. Essasi talina mundu. So I would prefer mutekemu ku maanyi muyiyeyo obuntu amaanyi amagezi. Anti mutekemu amagezi ne kati bye mukola biri so obvious ti at the end of the day buli muntu asigala bwati naseka history ejja kubalabira ddala nga temwayinawo kakodyo mwayina mundu ne temwayinawo mwakozesanga maanyi ne mulimu abantu abakoze ebintu nga ateekamuko ku science. So mutekemu ku science embozi y'emmundu masasi n'ebiringa ebyo tekola makulu unless nga Kyagulanyi yennyini gw'otutte. Mu misango nga gino egijja n'ebijja bikolebwa ne tulaba nga bijja byefuula Kyagulanyi awiningira ku percentage ki? Okuwininga otegeeza ki? Nti kubanga bwaga nti nze gambe gwe mwasiba mwamusibira asigala ali ku 100%. Nojja n'omugamba seba alina omusangira agayo yakubbira akalulu n'omuntu anagamba ne babadde banimbisa asigala ali ku 100%. Abeera nga akuba nto abeera nga yeewuunya si Kyagulanyi yekka n'abalala baliyo bongera okuguma nti at least we are on the good side of history. Omanyi ensi eno ffenna tugenda kugivaako. We shall all leave this world. Naye our life is going to be measured by our legacy. Bwe badde baziika bali mu kuziika Jimmy Carter. But obulamu bwe yali president wa America obulamu bwe tebuli measured by the time they are spending ku bukulembeze bw'eggwanga. It was just one term myaka ena. But legacy ye eri beyond the 4 years. Life after the presidency eri way bigger than the 4 years yamala ku bukulembeze. Osegedde. So our life fena tujja kufa. But obulamu bwaffe bugenda kubeera measured by what we left behind. So kakati history olaba history wedde okuwandika yateera biranga. What about the history of internet? Teera bira bana bagenda kwabanga babasekerera. Obera nga ka video akemyaka ena emabega nga kaze. Kati sife twalese a few moments later. A few moments later. Kati mbadde nsaba buli ali munda ngo ina kyokola. But you don't abantu bagala nnyo kubabulira life after death, but it's there. Life after death has you with your God, has your siblings, has your children, has your widow or widowers. Abagenda okusigala to carry the baggage of your legacy. Kakati obulungi bwayo n'obubi bwayo be bagenda okubweyagaliramu okububonaaboneramu. So mutekemukko ku magezi nga mukola ebintu bino. Olutalo lwasanya lwakomezaawo Eric Mwesigwa ndabika video ke. Eric Mwesigwa omujjukira yagamba pass yagamba Kyagulanyi yamucha pass ayina ne drone yawamba abantu. Namulabya akomawo ng'agamba nti Sanya byayogera bya kisiru nnyo bya kijega. Ninga ndoza bamuwakasi bamande bamuwa sente Sanya talina Eric naye talina moral authority kubanga bwe yali yakavaayo ng'ayogera birala then after agamba abasajja bankozesa naye kati olwaleero agamba nti Sanya by'oyogera toyina magezi. Eric Mwesigwa talina osaba otya ensi ekuwa second chance tayinire Mukama ya Adamu yambye nti yabulirayo tekyamayina bwafaanana. Yandibadde abeera gy'abadde n'alima akasooli we kyonna kyakola n'asigala ng'akikola takkirizibwa yadde okuwanika omukono mu meeting ng'alimu bw'omu. Wadde okweyanjula. Bw'aba alimu omu mu meeting takkirizibwa. Alina kusigala wansi ne bamwogerera obulamu ne butambula. So political waters are so dirty that you expect everything, but we are working for our consciousness. Nti oyina okukolerera ennyo entegeeraayo nebanga eri very clean, because at a given moment whatever we are saying is going to come back and haunt us and haunt our children and haunt our country. So mbadde nsaba buli muntu wonna w'oli naddala balina ku buyinza mubukozese
to better this country, because most of you are left with not more than 40 years to leave this this earth. Fena tetumayidirwe tunagenda ne tetugenda kubeera ku nsi kuno paka. So ensi eno bagitwazikamu bwazisi to be custodian of it for the future generation. Nebino ebigenda maaso tebyongera okuleetera abakyaliyo obuzibu. Kubanga tumaze okulaba nti nno okutanga bakwata lwa byabufuzi ebamase. Tetuba bwenkanya nti ofunye obwenkanya kwefugenda. Wabula ebamase nti kwefu kale katukuleke taatawo yatuwa kino mu lutalo. Obaka tukuleke olwa kino na kino. Obaka tukuwe sente genda ovume lubongo ya oba genda ovume oba mawo oba omuntu yenna. Kati abasigala yabagamba nti fe tuli sure tetwazza musango katulina amateeka gakole. Amateeka gana abakolera. Oba kino kyongera kubanyika. Already bali mu kunnyika. Tosobola kugamba mufu nti no kyongera kumutta already abamufu. Kakati ne bano already okuvaayo n'okusigalayo byonna tulabye nga almost the answer is zero. Kakati it's upon fate. Si mateeka, it's upon fate. Entuuko yaabwe kati. Tulinze entuuko. Entuuko yaabwe eriki. Okubata abali bakwatirwa ekisa yeribe entuuko yaabwe. Okusigalayo kati Uganda we are not at the mercy of anything okujjako entuuko. Ntuuko yo yesalawo nti gwe okufaako kati kutuuse. Gwe gira okyasigadde. Tetulinga amawanga amalala tebali ku mercy of fate. Fate bo bayina engeri gye waliwo ebintu circumstances nyingi ezi nti omuntu ne wali kubadde yadde wakufa kabenje nyo otunulira embeera eri mu nguudo zaabwe n'ogamba mbutuufu kyabadde ekiseera ddala. Kikyabadde ekiseera ky'oyo okufa. Ni waliwo ffe abafa ku nguudo yakubye kinnya n'ogamba n'agweri. Eyo si ntuuko eyo. Eyo si ntuuko. Waliwo gwe afiira mu ddwaliro nti amasanze gavuddeko ekizimbe kyonna ne oxygen yonna zivaako n'ogamba eyo si ntuuko obulagajjavu. Naye nga tugaba Katonda bw'ayagadde. Nedda. Ndo banoonyeza akapanado ne kabula. Waliwo obulagajjavu. So ngenda kusaba entuuko yaabwe ejje into play, then ebisigadde be moving on. Sanya yagala genda bweru nti obo inayo omuntu yenna anyamba afulumye wano nyinza ofa asajja bagenda kunzita. Si yekka buli muntu ayagala genda bweru. Sanya talowooza nti yayogedde ndije pya ntikyamaanyi. Buli muntu ayagala genda bweru. Buli muntu anamuga visa yiyo. Buli muntu mu Uganda n'atannagenda alina ekirowoozo ekigenda. Why? This is our country. Yeah. This is not our country. It's our country by kujetungako. Tugyesibyeko. Ne banyini y'abatuufu batwereddewo embeera yo naye tulaga tulina okugenda. So kakati talowooza nti kyayogedde ekipya. Everyone wants to go. N'abali mu buyinza okumanya buli muntu ayagala kugenda. Gwe mbulirayo abali mu buyinza nga abaana baabwe basomera wano. Abali bweru. Abaana baabwe bali bweru. Abajjanjabira bweru. Bungereza. Buli bafunamu buli bagala okubeerako mu mbeera ennungi they fly out. So kati buli eno bajja kukulembera na kufuna musaala. Yes. So kati talowooza nti kijamyo kyayogedde buli muntu ayagala kugenda. Buli muntu tewabaawo yadde omu. Abuze yamuta. Osobola okugenda ebweru inaoka visa awo. Bwaba nga abakuumi b'abanene buli bafuna gaapu egenda. Yali mukuumi wani wa speaker wa prime minister naye yapyanta. So kakati buli muntu ayakupyanta tolowooza nti go wekka. So mwami Sanya tewali kapya ke waleese. Buli muntu ayagala kugenda kyova waliwo eŋŋombo gye wasanze egamba nti bwe tufuluma asemba ajekettaala. Ebyo birabanga ebyokusaaga but everyone wants to go. Internal affairs ekintu kyekyasinze kati okuba nakyo kya passport. Passport mulindeko tezimala mulindeko. It wasn't like that 40 years ago. Lulinga omuntu okulinnya ennyonyi kikola amawulire. Nagamba mu family yabo balinamu omuntu ali yalinnya ennyonyi. Ne almost kati buli family erimu omuntu ali ebweru. Kachegulye tedikyali kugenda bweru kuba n'abali ebweru ate baagala bandyagadde okudda naye wante waddika.
so talina kapya ke yaleese essanya buli muntu akugenda kwefu bino bena bituukidde mu mbeera nga njagamba nti obujiji bweyongedde eri abo abeeteefuteefu okusituka balwanirira eddembe lyabwe n'eryabalala n'okulwanirira Uganda okulaba nga efuna enkyukakyuka ey'omuggundu naye ate omukulu alabika nga yakubye omusumaali ogusembayo mu kofini no bail no bond ayiwe muntu agakati gwe naavaayo bwe nti kasita n'agendako wali just ekyo baayogedde kyogere ne bakiteeka into their speeches, but that's how it has been. Kibaddewo nga lwakwata kibadde mbuwandiike. Kibadde mbuwandiike. Kibaddewo kakati abantu bangi abali mu makomera. Omuntu alina kipya naye kye yazze nakyo. Jasi yayogedde kyogere nga bulijjo bw'ogamba nti nga ekintu ekisobola okubaawo naye nga tekiri mu buwandiike. Paka ne tulinda poliisi ne tuwa lipooti. Naye kibadde ngawo. Bantu bangi abasibiddwa naddala ebyo bigenda kukola nnyo ku byabufuzi ezo bondi beyiro bikiko fighting tools to scare away people from engaging into political activities. Kitegeeza nti omuntu afutayingira byabufuzi kati kakati basikeyalingawe bagambe bakukwata tebajja kuwa bondi biki nebiringa ebyo naye bibaddewo bantu bangi abali eruzire eyo nga ne kooti tezibamanyi ne olusiga ne poliisi tetemanyi nti yamukwata. Waliwo abantu bangi bakutte poliisi negamba ffe tetubamanyi buli kitongole kyakwerinda ekigamba si ffe twamukwata ne wayita emyezi ne bakuba bamusanze ku luguudo gundi nga bamusudde oba ekitongole ekimu nekivaayo nekigamba oyomba bulijjo ffe tumuyina waliwo ne prime minister gwe yagamba nti ffe tumuyina nena katala bikanga bakanyiza muno niwayo omuntu apegwa tugamba ati ezembozi za bondi noza naye yasemba omulamu mu kaduukulu yaddeyo yataliiwo nagate kanza baba bamubuuza gwali yagayo byogere so kakati no bondi no bail it has been there bantu bangi abagenze beyond 48 hours n'ebiringa ebyo nga tebafunyemu awo enkyukakyuka tuba tukyaginoonya osiga anti kakati kubanga osobola okwebuuza nti abantu bameka abeeteefuteefu okusibwa anti kakati enkyukakyuka eringa bulamu asika obulamu tassa mukono kati n'enkyukakyuka ajagala tossa mukono osigala okola ky'olina okukola olina okumanya nti batuteeke mu Uganda gajule batwaleko e Congo ebisigadde babirekere Katonda ng'osigala okola kati ofe gwaffe gwakwogera osigala oyogera nti bannange ebitaala by'omunnateete abantu tebikola era n'olwo oluguudo lufu bannange tubadde tusaba ku lipooti ku ssente ezabbibwa ezaava mu Bank of Uganda ne zigenda mu banka ze Japan ne weeyo obuwumbi 64 osigala oyogera when our grandchildren will ask when their time comes of asking bali tubuza mwakolawo ki twaluda wange enseerwana we didn't stay silent twasigala twogera yakospire yakapostinze twayogera nti okwogera kyekyaliwo ebiseera ebyo kyokka eri abantu abali civilized twayogera we didn't stay quiet kwefu 2025 omulabawa politically wakavuyo we are the grounds are laid for buvuyo atalaba buvuyo you can see the tweets of the CDF you can hear the speeches of the generals you can hear the speeches of the president you can hear the speeches of from the opposition so the grounds are laid and they are fertilized they are watered for chaos don't expect anything away from chaos tetulina ngeri yonna gye tugenda kwewala chaos tetulina ate bwe kijja nga fe abakkiriza nti nno Mwai Museveni tusobola omulivula noleeta ka DP ko neneeta ka NUP kange KFDC kange simanya PFF simanya biki bikoze bitya nembuleta nembuteeka mu kasero kamu mu nsuwa tosobola kassa kati ensuwa eno kesindike kali akasuwa tewaliwo kasero kosobola teekamu bibiina bya wano kuba ebibiina bya wano they are individuals and their individuals have their own interests
away from the public interests. Political parties ezisinga zirina interests zaazo ne ba individuals. Then abantu ba bulijjo balina interests ezaabwe. So katoyina bwobigatta byonna nze mbeera bukoma nsimbi nga njagala omusajja aveeko nga nkulembera ayagala ekira agende bamweyo akasente awulira akaddiwa abulirayo ayagala kweterekera kuleka musimbi yeterekera sako ngenda kuva ku siini nga ninawo ki. So it is very hard because ebibawula bingi okusinga ebibagatta. Ate bibawula obungi bwabyo bimanyi obwavu. Bantu balina ssente kakati buli gwe banagamba nti ekisawo kiikyo ogenda mugamba otya nti twegatte. So it is oluyimba lwe tuyimba terusobola kumaliriza nga lutugasse. Terusobera omuntu yenna alowooza nti bannabyabufuzi bagenda kubeerako mu kattu kamu nga beegasse. Olaba bali mu electoral reforms under who? Under who? Reforms, peaceful transition and laid grounds of political grounds zisinzira ko yali mboyinza. Bwagaana walaba Trump wano kasita yagaana kavuyo ne kajja. Ne olwaleero nga mukaaga bali mu kukyusa bali mu confirminga byava mu kulonda. Ani atuziza olukungaano olwo alukubiriza. Izi Kamala Harris gwe baawangula confirming nti ddala bampangula naye abadde asobola okukola akavuyo Trump ke yakola n'agamba Michael Pence togendayo. Naye abadde asobola okugaana naye the peacefulness of the transition, that luggage ebeera carried by the sitting government. Gwokkiriza oba gwogaana kuba gwoyina amagye gwowulirirwamu. Kakati after 5 years in power bwabanga bali basobola okwetika luggage eno yagana tugenda kubeera ne peaceful transition. So the 40 years in power kitegeeza ate gwe omugugu oba namunene nnyo tetwesunga yeyo ya peaceful transition. Kunawa kumala biseera tukekiri kyegambire mwe musigala mukola kye mulina okukola nti ffe tuyiri mu kalulu nga bwe mulinda Katonda. Okay. Kale butambudde banyabo ne basebo olwaleero wali akataleke kakwefu. Uganda buli kamu kalekeka. Buli kamu kalekeka n'okasanga ng'okomawo. Kale butambudde banyabo ne basebo toyanza nnyo toyanzeege akuume.